okimanya abasirikale bajja ku studio ng'ebikumi 200 abasirikale ate ng'okoze eki kola oluyimba enda okutula mu motoka spasio abasirikale balina n'emiggo ngaba agenda kubaazi kirabika kati nkubira mukunja tasamugamba mukunja tasamwana otadde mu bintu byo biki yaŋŋamba gwe kiboyogera nze sikutya mitolozi goli mwana muto kati gwe nkutyeko ki gwe mwana omuto mugume eyo yansi Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Caspat News Agency bagamba nti gwe funa eggulire bo bakugatte ku kamera oba funa idea bo bakugatte ku ggulire ofisi zabe ziri mu Makindi oba kupire ku namba z'essimu eziyitaawo onaayogera otya nti ebintu byagaana ng'emikisa mu mulembe guno giyongera bwongezi kuyiika tuli twakola nga ffe music nga gwolina okunoonya eggulire gwolina okunoonya TV babagamba nti tula waka kola music wo batuukirire bo bakigguse. Caspat News Agency abe Makindi bakondeko oyanguye olugendo olw'okukolera amawulire bakutunde nga bakuteekako amawulire agataswaza omulembe ogwali gwatta twagala abaana bakulabe ku TV nga bagamba nti yataata tumulabye aboobedde mu kwambala naye n'ebigambo byafulumya bijjudde omubisi gw'enjuki nabo biboobevu ekitenkanika. Amanya bampita Rimasa Mohamed Krabonko MR Live kwendi tuli back to school campaign gwalina kyonna kyoyina obwana buli 17 bwe tujja ku street ne mu family zitagala mbyenfuna buli kana kawe emitwalo 3 bo akaana akato wadde Katonda tukwatireko kyonna kyogenda okutoola kusinzira ku busobozi bwo Katonda agenda kikuddizaawo mu bungi agenda kidabolingamu emirundi 10 ensonga yonna gyogenda okuwa ng'otoola era gyogenda osaba Mukama ng'otoola agenda jigusa weewaawo tukomyewo ne producer ngawe twabadalitse ndikuna kumawo ne part 2 ye mbozi tegwa marojjo mwana muto naye obwongo yagambye nti nedda tekiri ku mubiri kiri wano ku bwongo abantu babuuzeeko omungi ogwokubiri amanya n'eddoboozi bampita Trix Production enzaalwa y'eggomba ozikubye ozisudde okoledde King Shiba okoledde Spice Dano okoledde Rippers Enkudi omukunja atasera oyo omukunja atasera baddayi tutandikira awo okoze oluyimba lw'enkyukakyuka luyimba olw'amaanyi omumimbi alunyeemu ennyonyi atabadde amawanga experience yali ekyamanyi tukatuli ku experience lwaki gwe ennyimba z'okola ziba zansasagga enjereere Baila simanyi nange simanyi kituufu oluyimba lwa mukunja atasera Katonda we yakuweera omukisa awo gw'otabule nabika siwe nina okuba mukunja atasera watandika okolera King Shiba mukunja atasera nomba nemaze ebbanga naye ng'omukolera era nga janaga mwasinamu ssente njagala kukola mwabayize mwana gwe twemanyi kwesitula twemanyi nti ki akuno omukole oli mata kuwadde na ssente naye kisinga okunnuma juuzi wanene okimanya abasirikale bajja ku studio ng'ebikumi 200 abasirikale ate ng'okoze eki kola oluyimba ate oluyimba obuyimba abasirikale baali balwaga kale manyi baali bafa bo jukira mu video yateekamu abasirikale nga bali mu uniform kati nga bo bamanyi ku studio bakolera ki oluyimba kati nga bagamba gwe ssebo kati ate oluyimba olutuufu lwe bakola si lwero sikitegeera oluyimba olutuufu lwe bakola jukira ekyo ekintu kiri bwe kiti wakwata eri muntu yali avuddeyo kyogera buli muntu alabirabe abamu boogera bye batamanyi ninga ekituufu nze nkimanyi nti oluyimba olwo bajja mukunja yankubira essimu nga yagala kukola ne bafande kolabo awulidde kati mukunja ne mugamba
ogera kunkola otya biki ko ye angenda kujjaawo kali najja ne dabu saako batraka najja ne dabu ne tukola kati nze ina kano kena mukola najja ngamba njagala biki demo jimpeeko kumbe demo genze password mga password najera bidde kiseged kati twitter unako nga 3 juka kati babagenda bageza shootinga video ku demo eno je bakakola collabo kati kumbe yari yakola doliyimbo olulala olwenchuka yarukolerawo simanyi go mu studio yajja ne bafani ne bakola ne mukola oluyimba twakola oluyimba olulala silwero olume mwakola ne bafani luyimba ki ayo alugenda simanya nduina kusimu oko nyimbira mu bati ita tusi mama ndwira bidde nedda sevu copyright yatuli ya sevu osunze yalukola mba binakola baruta ate baruta muganda wange otuuka eri talukuba mu copyright baja tukuba copyright so right kale timu yali yakwata kuki kubya kibala baati bayimbye bya bufuzi bali bayimbye kibala ebyana biki muje tunywa omwenge tegere ne bafande kati bakola video ku demo kati mukunja yakosa abasajja bakolera ensobi kwa yabuza mwina mu kusente tita awusati mutemwina sente ati maga trending karegedde koli kati nze twadde no wabwe ne mugana ya abasajja bagenda bakola otya kati bayina sente koyo walonda yeko nga nemedde okutrading so omuntu tanza napakati ebindekere ebiveeko kati nga tukadde kati bali bagenda nimuga wayiso mpe ku sente ngagenda ne bafani kunja koze bakola bwati nabiki nampa byo mutwalo gumu nkazije ngamba yi ensirika kati nze mbandi awayiso na kungezi afanda ankubira yeke nyini yani buza afanda yajewe namba yange nakwera ngamba biki bimwakoze konze biki video mwatade kulimba lulala konzi nache mmanyi ko toina cha mmanyi zimanyi babivuddeko tugera munako 2 limba ludduka ko kadi ye bafande yanga amugoba ku mulimo tacha ina mulimo afande bamugoba mu busirika wayo no mulala oje oba yafande oje oje muyimbe mumanyi bamugoba ne oje bamugoba nti bali bonna jukala ye bakoze ensobi bonna kuba kazi musika yankubira simu nangamba mmwe temina kye mufiirwa naye nze nyina kye nfiirwa tenga kitu nimugana neze sibimanyi tya tobimanyi otya mkunja yakundaga jabimanya yulano bitabuse kana oli omusajja mala mwita afande oba emma oba afande oba safande kana bya nkubira nye simu oliwa jagala kayimba biki ningo mutima gupulya guganye kati sagenda ku studio kati ampita ngajangwe nikabalagala ku police tulabe kuwe deposit namugana yekayagala balagala timba ajangu ningamba kati nza takola audio bampita ku police atole Eric yakola video Eric West ologe babita Eric director Eric ono wafe basimanyi yo ne abereyo ntebe Eric tinga kati Eric nembuzo wa video wa yemu aliwa tewa video wali tinga wa video wa mujje wanga tatade kologo ku video ina wasikala abaine yito bogera kati nestagenda yo ngani asema wansumbwa biki kama kati lumu kati nkera ku macha ninda ku mulimo ina bakasama bange bagamu mutuke ku studio mana akatoka ku studio wene nga sinatuka na mu gate ndikuku tabe motoka spasi epa sibategeera kajuga bote bali tebamanyi kacheka bo bali basubira muntu mukulu sajja munene muwanvu biki kati nzi nabalaba nzijukira wali data wanye ndo musajja ankobira kati natuka bwete
nsooka nsoma embeera Montezi nga yeebase kumajja saawa ezi kali enda kutula mu motoka Spasio abasirikale balina n'emiggo ngaba bagenda kubaazi kirabika neneetoolamu bwe mpola kati waliyo yandaba kati yasubira muntu munene kati yandaba nabiraga ntunuulira bwati abiraga ntunuulira nga mutunuulira kati nze neneebuzaabuza ntegate ogayo nagenda kuntegeera ninga sina musango lonna soka abasajja mbaga olimba sinze yalukola ninga tebakkiriza yoli yakutulaga kati nkubira mukunja tasamugamba mukunja tasamwana otadde mu bintu byo biki yaŋŋamba gwe kiboyogera nze sikutya mutolo goli mwana muto kati gwe nkutyeko ki gwe mwana omuto mugume eyo yansi waki yagaa nti takutya wagamba ngenda kukuba eŋŋumi namugamba naye kati kibyokola mwana kati nga obimanyi nawe oba n'obusungu n'okangakanga kategedde ngenda kuno ki goli mwana muto tolina we watuuse kunkanga mubankanga toliimu kati bwe bajja ku studio kubanze balema okunkwata ne Montez bakwata yenna yaliwo bayoola n'alumanya saalumanyi bonna mujja kwogera yakoze oluyimba kati nze embeera eno kati ng'abaana baba batutte bakasitoma bo ne bavaayo kati basigalayo omugwe gwe tubeera naye ku studio musajja wattu ya musajja watuweeyo Rwanda yeeyiza otalina wakusula teryamumanyi fa bamumanyi fekka tugamba naye Mukama akoze atya abasajja batunoonya batulakinga busimu gwekubeerako gye batulakinga bakubira ono kati nga simu ngigyeko sikyalina simu ena kusooka kusala kati ekyanyama nyina kyali wange Simple Killer nemuyitiramu nemugaa ne mwana waliyo byamukuja tasala kibireete namuyitiramu kana nterayo video ku TikTok nekoba kana asikaye ne bagiraba kati asikaye bo bagiraba nga bankubira mbu bagala enamba ya Simple Killer boogere embuza kati Simple Killer mugere kogere naki kitagenda tabasikaye ne wali bavude ku mulamwa nimbagambe kitsoogero imba sinze yalokola sirotero akolebwa wano nekyo temusobola kikkiriza ti muga omuyimbi yayimba yuli zolimba lwe nakola era nendo baweereza nebo y'abasajja baagaana lwaki baali bagumu nnyo simanyi naye nagenda owulira abagamba mbu mbe yali mu stanti naye ogayo mulaba yali kyali wange yandikoze kintu bwekiti olimba kati mukunja olimba lwenkyukakyuka yateekamu bafaani nga tebamanyi yabakyutingisa vidiyo n'abateekamu nga bakumba kati bakwalira ku vidiyo kati owa vidiyo ono gwe bali balina onoonya okukwata okitegedde nti yeye amanye ekituufu kyayogera ne mukunja ngoba mukunja yagamba waki kwa wabiri tasobola kugamba ti teyakola oluyimba era ono yeyali muwa naga teyakola era kyova teyateekako na logo gundi asoka ntulira vidiyo nengamba naye ngenda emimwa tegikwatagana mu vidiyo bayimba kirala ne audio eyimba kirala kati ate ekyo kintu kizibu nnyo omuntu okimugamba nga siwa music atali music tasobola kitegeera era nzoga biki byoyogere kati tasobola kinyonyola muntu kumugamba nti mimwa tegikwata kati nga bakwata omwana bamusiba juka omwana bamukuba olio yali asobola kustudio bamukuba nga bamubuuza ebintu babitegeera kati juga bwe bakwata wakati sa otuuka eri oba musango mulala bakwata wano mulala eri oba bambira bigenda bikyuka anti eri bakukyusizawo settlement ono wadde mu byakwekalakaasa bambi kati omusango guba gugezzaawo kati ate buli omu baga wadde mu byakwekalakaasa tebawuliriza babukubi abavubuka abo kiki naye nga munnaye si byoliko yasigala onoonya 10 kale bakuba omwana bamugyemu enjala bamukubye ebijambiya yenna okakasa soka tubeera nga tebali kyakudako nga boyi nga buli kyali wange nankyayi
sina gwe nkobera pazo omuntu gwenda kubira nampayo bajja emitwalo ebiri yayitayiga coffee yampa sente ze nalya juka nalivudde mu kibuga nga abasajja boy bantutte nga sikyalina oyinza kubera ngiwakaba ngamba kati nkoze ntya nga sina muntu gwenyinza kukubira ebyaddala kati nze kyanyamba nali nyinayo layini endala kinakozesa ninkuya kutayiga coffee nampayo ekyemeka nenga oluyimba lutrendinga nenga zinonya kyemeka kebi kakati omwana bamusibye bamupye kubi mwana bamukuba yavaayo ati bamubuuza ebintu tabitegeera bamugamba Twix aliwa Monteza aliwa so Mukunja yali eno ayina mwakitegedde so kanga n'oluyimba olutukubisa sife twalukola ninge yalukola mumanyi producer ne yawaayo ffe kategedde kati gwe tomanyi kyatutuukakaawo juga kati omuntu kasakulaba nga oli mu bintu ebyo buli omu akwegaanaga omusango gwammwe munene omusango gwammwe munene lekale mubyemalire tuka nga tolina muntu agenda kukuyamba naye nze lwafuna omuzira kisa abayamba atuyamba tubibavaamu naye kati omwana bamutooli bamuta yavaayo kati waali enkolagana namye Mukunja bwekyo bwe yafa yafaayo Yesu kyakolagana naye Yesu kyakolagana naye Mukunja naye namba inagijjamu sina kyenjeetaaza gova ku muntu omuntu gokolera ate n'omukubira ate nakolaga nti akuzaala wa nnyo mwana kati baali balina kukwata ate oli yayimba luyimba lwaki baali bafa kummwe ati polisi ye Uganda ate onaakola ki juka omuto w'amaanyi kuba wetonyi juka kati tebalina bwe bajja Mukunja nga balina kujja ku studio awo tubalagaani Mukunja ate nga nawe Mukunja simanyi gyabeera era kati nagamba badda era kino kiba kyakuyiga eri buli mwana abeera eyo kolagana n'omuntu ng'omanyi w'abeera okumujja HK Property Masters gwayagala okugula amataka gayaaza oyagala nakawuka kasenge oba Mityana Road oba Mityana beeyune tuzze kubaako na kyetwongerako abantu bangi nnyo abamu abagaa nti nze nettaka mu Uganda yonna ogenda okumukolako okunoonyereza nga ddala ne ku kyalo kwabira talinaako ttaka HK Property Masters awo webagire bagaa nti katukuyambe mu ekyo ffe katukwate ebitundu bye twesiga nti nze wano Mityana neesigawo nakawuka neesigawo gayaza neesigawo tukuyambira awo tujja genda mpola nga tusolovinga amaziga ago era nga tusolovinga embeera y'obunkenke eyo bwekyo y'okubba akasente ka muna Uganda nga beerimbikamu okumuguza ettaka HK Property Masters bagaa nti nedda mu bitundu ebyo bwe batuukirire basolovinga ennyontayo kandi Bito World batunzi ba bizigo basangibwa Makindye ku ssemaduuka akyasinza obunene oyagala kukoggamu kugejjamu kuddugalamu kwerukamu oyina bimugaba nkanyanya menye kindeke ki kwe batuukirire olwo nno baddemu ebibuuzo byo kimu ku kimu tojja kwejjusa oli mugole ebikusobedde embaga ogitidde naye nga ate ekituufu kiri nti embaga yandibadde essanyu naye olw'olususu lwe enfaanana y'embi ogamba bannange nalabika ntya ku lunaku lwange genda mu client Bito World basolovinga ebyo ebizibu bakubudde bakwengeza ogende okutuuka bakuboobeza ogende okutuuka ku mbaga yo nga bagamba omusama wuuyo naye ngaekituufu kiri nti tolinnyangana ku nnyonyi AK Fashions awo ku Nabukeera oyagala kubba kikumba oli muyimbi oli fashion story ki enfaanana yo kyekitiibwa kyo beeyune bwebatuukirirawo ku Nabukeera bajja kukulaga valu y'akasente era ojja kutandika okuwa sente y'ekitiibwa sente ekolima sente zikumenya ate kati bwezimala okumenya ng'ogenda gye batunda bitishaati empale ebikofiira ng'obyekapika nga wantu olwa kugeya full swing uyazze
tebakusiba ku luyimba wanyama kabula kati nesinga saddu singa ali munenenene ng'oli wa kiwago kwa boya abasajja bajja kati nze we nabuukira baleka abasajja mu mmotoka kati kamotoka kapakinze awo ka spasio kati nze nkayitako olaba ngenda otulamu bwe nti owunga nkwata ku baasi nga banabona baze nnonanze bali muli bayitire basi balina emiggo munduzi ekebe egabana abasajja namyasa mu ngeri kyo waliwo omwana ali eyo yali ekadde omukolera oluyimba enamba yesimu namba yange yesimu eriziwo 74 31 17 132 074 31 13 074 31 17 132 kansubire nti bidi byaggwa tebagikozesa ne bakukuba n'ogamba labo nga ate wansiize naawe byaggwa mwabisolovinga byaggwa naye nemukunja musonyiwe bibaawo ebyo abantu beekolobozanga naye ate tunanyiiga pakaddi naye tajjanga kuŋŋamba wayo ensonyiwa kyenakukola oyo asonyiye yafuna eddembe ku mutima oyo atafunye budde bwemenya atambula n'ekikoligo mugugu ndaba abasinga okusonyiwa era tebafunamu ogenda olaba yasonyiwa ogenda omulaba era nga ali bwati talina njawulo ate asonyiwa kulaaluna n'ensi yange mweraba onkubyaga